Genda labe enjawulo wano waliwo amaanyi ga Mukama, kyekinfuulo w'enjawulo kubandika amaanyi ga Mukama. Nkusuubiza Yesu wange ngenda kuyimbira paka lwendikeeyo wansi. Ngobereza Yesu. Yes. Enze lujja omulungi atulaba nyongera okubuzaako n'enkubaza okubeera ngogoya program zaffe ez'enjawulo. Wenjogerera ndi n'omwagala w'abangi omuyimbi wammwe yaze ng'ayimba back to back nga mulaba obuyimba bwe nga bwakabi peni ebeera nnungi nnyo obubeera n'omulamu ogwakabi okulaba nga gusa ensonga ye mu side ey'okuyimba. We yagendera bingi nnyo byayogerwa waakomeddewo twagala okubigatta waali nekyakutwala tusobole okubeera nga tumanya kyoliko naye nga nategeddeko ina n'akayi obuyimba nga bubiri obupya nesooka n'okubuuza kuba tulaba akaseera kano amannya n'eddoboozi Kemi Sera nga mbabuuzaako ti Mukama yeebazibwe. Vibe wagikendezaamuko Kemi Sera kweri eri gye watubuulizangamu anti nakyuka ndi wa Yesu mupya oli mupya ddala ki ekikutwala mu Yesu Kemi Sera okusookera kubanga ye yatonda eggulu n'ensi okitegeera ye nannyini ggulu n'ensi kati kyova olaba mwenyumiririzaamu nnyo kubanga mbeereddewo bingi byamponyeza bingi byampisizaamu naye nasigala nga ndaga omukwano ogwo nasigala nga nkuuma so kyova olaba mulimu nnyo muwulira. Ogenza okulokoka ng'oli mukyala musiraamu ekiri tuveeyo wange tuveeyo eyo. Okay. Omulimba luno lwa gospel tutunulira wasinzidde ku kyokuliyimba ku mbeera kale yambeerako nenkola kino ebintu bye nayitamu bizibu byali bingi ebigambo byali bingi buli kimu byali bingi nebinsukkako neŋŋamba naye kankole ku luyimba osanga lujja ku inspiringa n'omuntu ali eyo ebweru asobola okuba nga naye ayita mu mbeera eringa eyange okitegeera naye nga tasobola kweyogerera oba kuyimba abantu ne bawulira so nga ate nze nsobola okuyimba nekitambula naye nekimutuukako n'awulira nga kimunyiza ebiwundu. So oluyimba luno erinnya walutuumyani? Ogenda laba enjawulo. Ogenda laba enjawulo wano waliwo amaanyi ga Mukama, kyekinfuulo w'enjawulo kubandika amaanyi ga Mukama. Amaanyi n'amafuta byawukana? Bwe kiringa naye nga byonna era bikola kyekimu mu ddiini ey'obulokole. Yes. Okay. Wetutunulira ku bizibu bye wayimbye mu luyimba luno ku mbeera gye wayitamu bingi byayogerwa oli naayogera kino oli naayogera kiri naye Katonda kaatukuwadde kiddala ekyaliwo Kemi Sera? Eyo ng'amadde mpulira saagala kuddayo kubanga mpulira nga tebikyangasa ekintu bwe kiba binzijukiza bingi naye kati saagala nabyogerako kubanga kati ndi mupya byenkola bipya buli kimu kipya mpulira nga embeera y'emabega saagala giddamu. Engeri gy'oli omuntu omulamu nga okyawangaalira mu mbeera ya kamera abantu basigala bakulaba omuntu wavayo n'agamba nti Kemi Sera yagenda agudde eddalu ng'oyinza kiriplayinga otya gwe kikwatako? Omuleka kubanga yaliwo okwogera ate atayogerwako yasigala mu lubuto lwa maama we so kati omuleka n'omwesonyiwa. Embeera eno ey'okwogera ebigambo ebigwa mu kkowa eryo olowooza yali implanting nga abantu baagala yitira mu kukuba olowooza kyava ku ky'abantu okutandika okuteekawo embeera weetyo? Abantu bo tosobola bagaana teekawo kibeera bo ng'abantu kubanga bwe batyo bwe babeera y'ensi mwe tuwangaalira. Wakati mu mbeera eno ng'emaze okutuukako ebiseera ebisinga bamafiya bayitira omwo oba oluusi abeenoonyeza ebyabwe mu mbeera eno bantu kibe wano okulayo n'olaba nti baakozesa embeera eno ne babeerako bye beenoonyeza olinayo be wanotisinga mu mbeera eno emabegako? Bangi balinga obwoya bw'ente bajjanga nga beebuzaabuza bannange ensi eno si nnyangu egunjuza ttemu ne bayitira omwo naye at least mwalimu abalungi abaakuwa ku ssente Pastor Bugembe Kashade Banka ate bannaye ate wali oyo omufere yakola atya Kashade bannange oyo omusajja ye yasukka embeera yamukwatako n'agamba kampeeze yetaaga waadi mu ekyo Kasha yakola atya Kemi tunyumize mufere mwana yafera talina wadde n'ekimu kye yatuuse tewali wadde tewali n'ekimu kye yatuuse. Kemi wetutunuulira embeera emabegako kuba njagala okukozesa kati Kemi gwendaba kati ndaba wali ofunyemuko ku nkovu ne mu kyenyi waliwo enkovu eyawona munda mu ggwe tewaliwo bulumi bulala bwe wakosebwamu ko ng'omuntu?
oli mulamu bulungi tewali ndi mulamu bulungi ddala ano enkovu yali accident no yali accident yali accident okay Kemi management eno eyo mukoledde music ono mupya ya Cream Production yeah management yaffe bagita Ron Events Cream Production wavuddeyo navaayo ddeyo tuve nayo anti abawagizi bwe tebamanya bayinza okunoonyezaayo saagala kudda nayo oyo tuveeyo ndi mumpya bagita Ron Events anjagala nnoonyeza omwo nze ne Fictafi eno mpya wakati eno mpya wakamala mu bbanga ki mpya ebbanga lyemazeemu lyo liwera naye gwe kyoba omanya mpya weeri tukola bwe tutunuulira ebiseera ebisinga omuyimbi nga yeegatta ku management yonna okukolagana oluusi wabaawo contract yo ne Cream Production awo eba eyimiridde eno si Cream nanti tutunuulira ogenze mu mpya naye ate nkadde oyinza okuba walina contract no tewalina contract so mu mpya nayo still tolina contract ngenda gikola naye saawe nomukyali mu byakukolagana yes tukyali mu byakukolagana tukwataganye ebintu tubigattegatte tulabe okay so mu management empya mwina n'oluyimba olulala batuumye ndayira nti nze siri ekyusa ng'otegeeza ki ate mu lwolwo mwalo wabaawo abantu bangi abali eyo abawagizi baffe ng'ayita mu mbeera ng'olusi bamulimbalimba n'amala omuntu neyeekyusa n'akola ebirala byeyayogeranga n'atabituukiriza oba kitegeera kati nze awo kwe kuyimbawo oluyimba nze siri ekyusa oba ye tali ekyusa ebintu ng'ebyo kitegeera so mu bulamu bwe wali osuubiziddwako ebintu eby'enjawulo ne bitatuukirizibwa naawe baali bakusuubizzaako ne bitatuukirizibwa yes then we tujja ku side of music still wali osuubiziddwako era bannange side ya music eyo mbadde sinnakifunamu nnyo so buli bye bakusuubiza nga baabikuwa badde sinnabifunamu nnyo ebyakusuubizibwa ebyansuubizibwa byalinga sometimes bimpeebwa oluusi nga birwawo naye nga bimala ne bimpeebwawo kitegeera okay nga tutunuulira olwaliro mu career ye ya music omupya gw'oyina oli under management pya etali ya Cream Production ate nga tulaba Haruna Mubiru abaddewo nnyo eri abayimbi ba Cream Production bawalabe baani byonna mu mbeera weeti agenda kukuyamba atya eyo tuveeyo oba kale yakuyamba atya mu mbeera eri enkadde eyo tuveeyo kitegeeza talina wakuyamba eyo saagala kuddayo toyagala kudda wa Haji saagala kuddamu nabyogerako tubirekee lwaki obyogerako for this case eriyo omuwagizi ku management empe bannange abawagizi bange banaye mutuwagire mutuwe ne ku mirimu kubanga amabanja tulina mangi agokusasula amabanja mangi agokusasula mutuwe ne ku mirimu olina amabanja nga kike amabanja go gaba mangi gabaawo naawe olina agagoto agotosobola kwogera so amabanja naye nga mutuwagire mujagale company yaffe ayanjagala noonyeza mu Ron Events ayagala Kemi Sera music wa Kemi Sera osachinga Kemi Sera music YouTube buli kimu nkozesa Kemi Sera music yes azina account zawukanye ku nkadde yes njagala omulabi atulaba obeereko ky'omugamba wakati mu mbeera eno ku bye wayigiramu byasobola okubanga naye ayigiramu eri abantu betuwangala nabo eri embeera zetutambuliramu kyensobola bagamba beekwate Katonda babeere bagumiikiriza emitima gyabwe bagikwase Katonda ajja bawanguza mu buli kimu kubanga ye waabeera omanyi abaatumanyi buli kimu abaakimanyi nekyonazzaako abaakimanyi so kati bamwekwateko bamubeereko ajja bawanguza so Katonda lyekkubo ge mazima buli kimu okay nga twongera nga tumaliriza ne Kemi Sera omukyalo omulokole waliwo era ekyali kibadde kikuteekebwako nti oyinza okuba okozesa ebiragalagala nagambye nga bwe nagambye nti ate ayogerwako yasigala mu lubuto lwa maama we so abantu tobagaana kwogera kubeera ne bwe naakyogerako era sitiiro era bajja kwogera bongerezeeko so kati abirese yasinga yes okay so atulaba omulungi tubadde ne Kemi Sera omuyimbi wammwe ng'era zino obuyimba bupya bubiri mugenda kuba mbunoonyaako ku Kemi Sera music kwe buli nnyo ku YouTube Facebook kwali nnyo ndi musanyufu bategeeza nga tumaliriza nti mukyala ali mu mbeera nnungi nnyo yeeyagala akasikini keeko omubiri gye okikola otya sikini n'omubiri obikuuma ndi mu Yesu
agomanyi ga Yesu na kisaaki abantu bafuna obuzibu nakoga ati naye gwosigadde anti Yesu andabirira eddembe liri mu Yesu gw'olimanyi lingi nnyo Yesu aweebwa ekitiibwa munnange olw'embeera gy'abadde ku Kemi Sera ekiseera kyonna ampadde akamwenyumwenyu ku ttama kwegamba nze sirina na kye mugamba okuggyako ngenda muyimbira nkusuubiza Yesu wange ngenda kuyimbira paka lwe ndikeeyo wansi ngobereza Yesu yes kale amiina nnyo Yesu akoze ebyamagero byonna tubirabye enkovu ze bafunamu accident zaawona skini yeeyo so awo wennyini ndooza oba olina obubaka bw'obusembayo kyowulya nga tekirekeka eri abawagizi kitalekeka nsaba abawagizi bange bambi mwongere okumpagira nze wendi ngenda kukola waka waali mungi ate nga mulungi ng'abuulirira nga okitegeera so kati nsaba abawagizi wammwe temwerabira kumpagira nakumpa ku mirimu nze wendi okukola mukama abampeera omukisa so yo Kemi Sera wamule tugenda kuba tusukkawo wano naye nga njagadde embeera nti waliwo Kemi Sera omupya kati omukadde tumwerabire yembeera ebaddewo Kemi Sera omukadde tulina Kemi Sera omupya agenda okubeera nga aweereza Yesu Kristo basuubize nti wooli nnyo wendi nnyo wooli bakakase nti wooli wendi nnyo Kemi Sera waali ku kava no bamuyita Fiktafi omuwandiisi wange ye writer kati ye writer Fiktafi ate nga muyimbi era naye tuyimba naye tuni bazirinde ebbiri zaafulumye era ne bwaka akyaliyo mungi video ya mukama twagishutinze yawedde era egenda fuluma essaawa yonna siri ekyusa naye gyali tugenda mu shooting kwegamba waka waali mungi kasitono writer waali yes so katubere nga twogerako ko ne writer small time tumanye ate yembeera gikwasaganya ta writer ogamba otyo jendise amanya Fiktafi obulamu obusanzwe obulamu si bubi bulungi bulijjo weekwese wendongo ndaba ogisumuludde Kemi Sera sofe ennyimba bbiri endongo nze ndi writer nkola ne baproducer ab'enjawulo baproducer b'e Uganda bonna era njagala obbeebaza bambi bampa omukisa nenkola nabe watali nti oba ki kuba embeera si mu nsawo si ennungi naye neebaza Digbawa oyo menta wange Petersoni Di Mario Tana Beats bona ba producer be Uganda Crazy Beats bangi buli yampa omukisa okuwandika naye ennyimba nzina nyingi nnyo n'abagala okubawandiikira wendi yate okay Mr. Writer wetutunulira omuyimbi goli mukola naye today Kemi Sera abayimbi ebiseera ebisinga babeera emotional nga balina ebintu ebibaliko olusi wajja eri writer abayagala byokuteeka mu kalaamu for this case kyali kitya kulimba ddala luno lwa gospel oluyimba olwo Kemi yajja nga ali stressed nnyo olw'ebizibu byali atuuseeko n'abinyumiza kuba ndi mukwano gwe kati bwe yabinyumiza nga bingi nnyo n'angamba naye mpulira njagala kukola luyimba lwa gospel nga lwa Katonda ne mugamba buli muntu ku nsi alina ebizibu naye kye tulina okukola tuyimbe buyimbi tutendereze Katonda ebizibu ajja bikola ki ajja bimala ne mugamba ogenda laba enjawulo wano waliwo amaanyi ga Mukama nali ntegeeza we twali netutandika okukola oluyimba Katonda n'alutuwa lwero so ne luteebwa mu mbeera weeti olwaddako nalwo wagobererera mbeera yemu era mbeera yeeyo so kati mugenda kutambulira mu mbeera obusuubira okikyusaamu maaso tugenda kikyusaamu kuba nnyingi tuwandika ku bintu eby'enjawulo tuwandika social political byonna mulinde bulinzi waaka mumuwagire bambi mwala ayimba bulungi alina eddoboozi naye buulira abantu engeri osobola okukolera ne ku bayimbi abalala nsobola okukolera ku bayimbi abalala era nsobola okugaba ku namba yaffe ey'essimu eriziyo 757 657 622 841 so akumata kumira mpeera ate tukwatagane mu programu zaffe eziddako